Kumacha kochali Kefas Mayumba achali okubanga tutembeta nawe ensonga ezikwata obutereevu ku ggwanga lyaffe naye tukwata omwaganya n'obyenyigira mu ngeri yakubeera ng'oyita ku mikutu emigata abantu b'emikwanira wala n'oyisaako obubaka bwo n'oyisaako ebibuuzo byo n'okulungamya ku kasita obeera nga tova ku mulamwa oba okuvuma oba okuvoola n'okubeera ng'olengeza omuntu yenna si kya buvunaanyizibwa era si kya bugunjufu okubeera ng'ovuma oba ng'ovoola oba okulengeza omuntu yenna ensonga lwaki tulina okubeera nga kolamu omulimu ddala omulembe guno omuvubuka abavubuka babeera ku mitimbagano nga kyebasinga okola n'okwenyumirizaamu kuvuma abantu kubeera nga balengeza abantu n'okubabeera nga bavoola. So mu ssaawa yaffe eno twaga okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwata obutereevu ku bavubuka. Tukkiriziganya naawe nti ebitundu ebisoba mu 7.7 okusinziira ku recent population census yakolebwa yalaga nti abavubuka bakyali bangi ate Uganda eyogerwako ngeri mu mawanga agasingamu omujiji omuto nabwekito buli kikolebwa buli kirowoozebwa buli kiteekebwateekebwa kya nsonga okubanga abavubuka balowoozebwako mu ngeri ey'enkizo okubanga kubateekerateekera bagerekera nsimbi gye tuyita budget allocations ebintu ebikwata obutereevu ku bavubuka byandibadde bisibwamu ensimbi ezitegerekeka nabwekityo tugenda kubanga tunulira engeri abavubuka gye beenyigiddemu mu byobufuzi n'ebyobukulembeze. Twebuuza abavubuka bakoze ekimala okulaba nga baleetawo enkyukakyuka mu byobukulembeze n'ebyobufuzi. Mu studios tuli bamukisa okuba nga twegattiddwako omu ku bakulembeze ate nga naye muvubuka azze alabikirako mu nkontana ez'enjawulo mu lulwo obw'enjawulo era yayagalako okukiikira abavubuka mu kitundu ekyamasekati g'eggwanga Uganda ng'agira ku tiketi eya People's Progressive Party. Ekibiina kino abasinga obungi mwakimanya nnyo ku mirembe giri ejja omusajja yajja n'abuuza olina kye weekoledde olina omwana Londa Museveni. So kakati ekibiina kino kyekimu kwevuganya gavumenti naye nga Linet Nanyonyi nsanyusa okubanga oli wamu naffe. Ndamusiza ku balabi ba Spark TV. Abalabi ba Spark TV mwasuze mutya muli mutya olwaleero amanya gange nze Nanyonjo Linet era nga ndi musanyufu okubeera wano. Yes. Gwe akulira oba chairperson wa Multi-Party Youth Forum. Yes sir. Kitegeeza ki? Multi-Party Youth Forum guno mukago ogwagala okwefaananyizaako iPod naye ku sseeri abavubuka. Twagenda okukirabanga abavubuka abali mu Youth League ez'enjawulo ate nga be bakulembera abavubuka b'eggwanga lino beetaaga okwekumaakuma babeeko emboozi ze banyumya ez'awamu nga zaabwe z'abavubuka era nga zibatwala mu maaso. Gutandika ddi mukago guno? Omukago guno gwo mupyamukko okuba gwatandika mu 2022 twatuula mbalaawo ne tusalawo ne tugamba nga tulina bakubiriza by then yali akubiriza iPod Mwami Rusa Frank n'aba Netherlands Institute for Multi-Party Democracy ne tugunjawo omukago guno okusobola okutambuliramu okulaba nga tugusa ensonga ezimu ku bintu bye twali tulowooza nti biruma abavubuka ate ng'oluusi eddoboozi mu Parliament liba ttonotono naye wano buli kibiina ekyalina omubaka mu Parliament ekyakkiriziganya naffe twakola nakyo era tuli nabyo ssebo. Kitegeeza nti nammwe mukyusa obukulembeze nga bwetulabaamu iPod. Yes sir. Muba babisanja bimeka? Tuba ekisanja kibeera kimu kiba kya mwaka gumu. Emyaka gye mumazeewo katubale 3-4 kikyoyinza okugamba nti abavubuka ba Uganda tukyenyumirizeemu obukyanga mukago ogutandika bye mulabye bye musobodde okuba nga muggusa? Ekisooka mu byonna ekikwatwako PDM ebitundu 3 ku PDM emboozi eyo twagyetabamu nnyo era twagirimu. Ekyokubiri mweba mukuba twetya PDM abateesa ebitundu 3 eby'abavubuka ku PDM biveeko. Si ffe abaali ku PDM tife abagireeta yonna naye ffe twagamba nti ekintu kino kiraba kikyamuganyo naye abavubuka oluusi bakaluubirizibwa ne tusaba gavumenti ejjeko ebitundu eby'abakyala n'abavubuka era ekyo ne kikolebwa era ebyo ebimu bye neenyumirizaamu nti mu kisanja kyaffe twabituukiriza. Ekirala twalina emboozi y'abavubuka emirimu naye ate nga n'abatandika emirimu gyabwe oluusi emisolo gibawaliriza okufuluma ekisinde ky'emirimu era ezimu ku mboozi ze twaggusa mwe mulina okubanga okutandika ne financial year eno business ezitandika ez'abavubuka zijja kusonyiyibwa emisolo
for 3 years era neye emboozi nayo twagirimu mukama wange n'emboozi endala nnyingi nnyo ne mu by'okulongoosa amateeka kye twakola ekyenjawulo era ekirala nti abavubuka bangi nnyo baali tebamanya ddi lwe babalonda batya babalonda ddi ne tutalaga eggwanga lino ne tubagamba ddi na batya era ne tulaba nti mu kalulu kano abavubuka bangi beetabira nnyo naddala b'oku opposition beetaba nnyo mu kalulu k'okulonda abavubuka aka National Youth Council era ne tubakolera ne roadmap twakola extract mu roadmap y'eggwanga ne tugikolera abavubuka bamanye ddi ayagala okwesimbawo otandika ddi ononya ddi akalulu oyimirirawa era okola ki byebimu ku bintu bye tukoze nga Multi-Party Youth Forum mukama wange simanyi oba kino mba nkedde kibuuza bongamba nti mwatuteeseza alabike nga tusonyiiwe emisolo kubatandisewo kubetandikiddewo bizinesi tulina bwe tulaba nga bali successful nga olukyanga mu kibaga ne kiyita tulina abavubuka bwe tuyinza okugamba nti yes can you identify some tugamba nti abavubuka bano nno okuba twayita kino olabeyo bannaffe abavubuka nga at least balina we batuuse oba some enterprises nga zikulemberwa abavubuka mukama wange ebbago byakayita bakiteekawo mu this financial yatandika July tuba tukedde nnyo okugamba nti bano naye nga kyensuubira nti ate n'ekirala ekiriwo nti ebintu nga bino olusi biyita abantu ne batabimanya ebintu ne bibeerawo naye nga abantu tebabikola ki tebabikozesa kati ate ffe era twewa omulimu titugenda kubunyisa enjiri kyova olaba era ne bwe ntuuse wano nsoose nendeka ekibiina kyange which is People's Progressive Party nenjogerera mu consortium ya Multi-Party Youth Forum titumanyise enjiri eno abasobodde batandike kubanga obuzibu tuba tubugonjoola abantu bwe bamanya ebigenda maaso oluusi ayinza okuba oli atidde okutandika olw'emisolo emingi gy'abeera alaba naye kati bw'amanya kiba kiri ku ye okunoonyereza bakola batya kiri kitya ye tugendawa sinakindi okujja okutwebuuzaako ne tumulambika mu ngeri y'okutambuzaamu ekintu ekyo mu kulabako abavubuka babakunze bulungi okwetaamu byobufuzi mu ngeri eri meaningful kubanga director wange ajja kunterako ebifaananyi ojja kulaba si kibiina kimu bw'olaba campaign trails zino eza bannabyabufuzi kudda oluvuganya obutunda ebitundu 9 ku 100 bwebitala 9 mu 5 bavubuka bw'otunulira ekibiina ekiri mu buyinza batuuka n'okwambaza abavubuka abamu t-shirt kubanga ndowooza bracket y'abavubuka etandikira ddala ne mu bayizi nolaba abavubuka nga bambadde sebo party colors nga bazze but how is that meaningful era mukoze kyenkana ky'okulaba nga abavubuka bali mobilized oba bakungibwa okubeera nga benyigira mu byobufuzi n'obukulembeze obutegerekeka kakati participation differs ebimu ku participation kwe kubakunga that is also participation naye ate era bw'otunuulira mu parliament evuddeko era n'otunuulira ne mu bantu abeewandiisizza okwetaba mu byobufuzi oba okukulembera abantu era olaba nti emiwendo gy'abavubuka gyeyongeddeko kitegeeza ki nti babadde bakungibwa babadde bateekebwateekebwa yes buli omu alina kyakola ffenna ne tugenda kwesimbawo kubeera ababaka ba parliament for example nze seesimbyewo naye tekiyinza kunzijjako kubanga nkunga bavubuka bannange asobola awulira ng'akiwulira mu ye okusobola okwesimbawo yeesimbewo era nze mmanyi nti ebitundu 7 45 bwe biba bikola ekituufu ne bino ebirala ebibadde bitataaganyizibwa mpola mpola bijja kuyigira ku bannaabwe bagambe naye bannange tukole ki ekituufu kubanga tulaba nti abavubuka bangi kati benyigiddewo besimbyewo ate era ne mu palamenti evaako kati twalaba abavubuka bangi nga bajja mwe mwali ne baminisita banyamutoro kati eggwanga berikola ki beryenyumiririzaamu lwaki kubanga baakungibwa banyamutoro bali ba product ba National Youth Council bajja bateekebwateekebwa kati bwe tunaafuna abavubuka bangi nga bateekeddwa mu ngeri entuufu osanga n'ebintu ebimu bye twemulugunyaako bijja kuba bikola ki bikendeera era nze nja kukyogera nga ndi musanyufu ngambe nti abavubuka batandise okugolokoka okumanya nti ebyobufuzi bikwata ku bo kubanga luli baawozanga bibyo abantu bakulu nga bibabowa naye kati we bamaze okulaba akabi akava mu butabyetabaamu kati batandise okubyetabamu bavuddeyo beesimbyewo bavuddeyo bawagidde bakandideeti bavuddeyo ne bayimirira kubanga tulabye usually ebibiina bitekinga precedent mu kulonda bwe kuba kwesimbawo gwe batawadde kaadi usually abantu bamuleka naye tulabye abavubuka
abagamba for example abekawempe South abagamba nti Roy muvubuka munnaffe tumulabe mu byobufuzi bingi era tugenda kuyimirira naye tulaba ab'emakindi abagamba nti musiye abadde naffe katuyimirire naye ekitali kibi kubanga tuli mu multi-party dispensation. That is too early kuba when you bring the examples of Roy Semboga ne Kululi bavuka bogamba tibayimirira nawe tibamulabawo anti Kululi teyesimbawo kati Kuluno yesimbyewo. It is too early to judge oba bavuka banayimirira naye musiri ne batuse mu kakungunta musajja ne bamusawuka ebbali ne bawo omuntu nga sina muvubuka. Olaba oli mu mativu nengera avubuka jiba sobodde okwaccessinga mu bifo by'obukulembeze naddala mu political parties nga joli mu mukago okutaba ebibiina by'obufuzi. Anti nze kyenkugambye kiri kiva ku by'ekibiina ky'obufuzi ne tudda ku busobozi nti usually bwe tumala akamyufu kaadi ne zigabibwa abantu usually bulijjo badduka ne bettanira oyo akola ki oyo alina kaadi ne baga nti ffe tujja kuwagira n'alina ki alina kaadi naye lwaki ndeese ekyamusiri ne Roy n'abavubuka abalala nti abavubuka batandise okumanya nti ekibiina nkyagala era ndowooza nja kukozesa engombo ya EPAS nti ekibiina nkyagala era n'omukulembeze mwagala naye ate ndi objective ku baani benkola ki bempagira nti ekyo kikulaga nti kati abantu bali conscious nti agenda n'atunula abavubuka batandise okugolokoka agenda n'atunula naga gundi ono ye kibiina kyempagira era gundi ono gwe bawadde kaadi naye gundi ono ayogera eddoboozi lyenjogera awulira nze byempulira wadde nga wano ekibiina weekiri kansalewo nondalo anawulira eddoboozi lyange analituusa ekyo nno nze kiba kindaga nti tutandise okukola ki okukula ne tuva ku kulonda kubanga tulina okulonda okwekatala ne tulonda okulonda okwaki okw'obuvunaanyizibwa okulonda okutukwatako nga ffe abavubuka oba abalimu kubanga era obuvubuka tetugenda beera abavubuka paka myaka mitono nnyo nali kawala kato nga ndi wa myaka 18 essaawa zino mpaayo emyaka 5 njaba sikyayogera lulimi lw'abavubuka njaba mbafulumye okusinziira ku constitution ya Uganda. Kitegeeza ffe nga ffe naffe omulembe gwaffe oba omugigi gwaffe tulina otandika okweteekerateekera baani be tugenda okuwulira ddoboozi ki erigenda okuba nga lyogera eri ffe. Kitegeeza tulina okutandika okulonda abaffe batandika okutegeera tutandika okutegeera nti bwe mba njogera ku nsonga z'abakyala nja kugenda wagundi uyo gwe twalonda essaawa zino Honorable Nyamutwala abadde atukoze bulungi tetwamulonda kukiikirira abavubuka bokka naye ate era tumulabye nga ku bintu abavubuka bye beenyigiramu abadde wankizo nnyo. Tugenda kugenda ku copyright bill oba fundraising eyabayimbi era yayimirira naga bannange abayimbi bano beetaaga okukola ki okuyambibwako. Copyright bill yayimirira ate that was a fundraising yalinga fete era kye twafunamu lutambi lwa mukulu nga akola ki yatongoza album abavubuka bafunira muwa abavubuka utandika wana Honorable Minister Nyamutoro abavubuka bakulaba ku spark bajagamba naye Nyamutoro minister gwawana abavubuka bukyanga bamuwa office tulina ne office enamba ya minister Balamu yalimu avuka tuganyuddwa muki omukago guno gwa multi party youth forum bakoze bato okulabanga bakusenkana kyo kusse ekinyiga ku minister Balamu ne minister Nyamutoro bwe bagenda kubya corporate batongoza alubamu ya mukuru bafunira muwa obuzibu bwe tulina yali ntujje wedde emirimu obuzibu bwe tulina tukuliriza nnyo ekibi etwerabira ekirungi ne tukyerabira ate era bwe tugamba nti bafuna federation oba abayimbi abagyetabiramu kyogamba albamu y'omukulu yokka ye yafuluma oba abayimbi abalala tonalabako ku bayimbi balala bolaba batutumusa. Yes, because even before the federation came in abayimbi baali beerwanako nga beefaako bokka ne bakola music waabwe ne bakola art waabwe ne bakola ebintu byabwe bingi nnyo before the federation came in. Before the federation came in but they were not protected. Essaawa zino amateeka kubanga nze njagala nnyo okuva ku mboozi ey'ekinyumu n'engenda ku mboozi ey'ekituufu kyayo nti ennyimba z'Abannayuganda babadde bazikozesa ng'eyo mu mafirimu babadde bazikozesa nga tewaliiwo tteeka in country liyamba Bannayuganda kukola ki kukwayana kugamba nti bannange mwakozesa oluyimba lwange era njagala royalties zange oba rights zange. Kati abantu bwe bakaayana ekyo ne kiteekebwa mu nkola ekyo tukisiime
nti essaawa zino tulaba abaana baffe ba Joshua Baraka abahitinze streams bagenze maketi yaabwe egaziye omanyi lwaki nti kubanga naffe in country kati tulina amateeka agaba enablinga naye kaakati ebintu ebyo oluusi tubibuusa amaaso ne tukuliriza nnyo kye tulabye kye tutasiimye ekyokulala omukulu bw'aba yasalawo okulonkinga alubamu ye kiri gy'ali kuba naye muyimbi waki wa ggwanga lino tulina yes muyimbi wa ggwanga lino y'omu ku bayimbi be tulina era bw'agenda n'awangula byawangudde Uganda teselebratinga nzijukira wano ku BT endulu yakuba twacacaikera ffenna twasanyuka omukulu Kenzo kubanga ye yalonchinga album eyo gyoyogerako kakati nze ngenda nenziba oluusi ndaba ekibi naye n'ekirungi n'enkikolaki n'enkitunula ate obuzibu bwe tulina ffe nga bannayuganda twagala nnyo okuwuliriza ekibi tufunye nnyo twagala nnyo ettutumu ly'ekibi kubanga bwe njogera kino kimpa ettutumu kimpulizisa ne twerabira ekirungi kyenkugaa nti oluusi n'ebirungi ebikolebwa tetubyogerako kati ebintu bye nasookeddeko byenkugaa nti abavubuka bino twabikola n'ababaka baffe aba palamenti era nga ne Nyamutooro kwali bwe byayita ebyo ddo tetubiwuliza owe Kampala SARS noyinza okugamba nti nze PDM sigifunako naye siggwe muvubuka wekka ab'omu kyalo bagifunyemu era bagikolaki bagijulira nze mbadde mu byalo nalye kasese juzi nempulira abavubuka nga bagamba nze nafuna akasente kange ka PDM nentandika pigari kati ndabirira abaana bange kati nkolaki n'olw'ensonga eyo tuleke okukuliriza bye tulaba ffe bye tuwulira ebituwuliza obulungi oba ebinyuma mu matu oba emboozi ya wano twekenenye ensonga nti copyright baani abagifunamu tetuli ku bayimbi bokka copyright bannabyamizannyo bagifunamu abaana abakola art abaana abakola animation abo bonna bagenda kubanga bayambibwa tuli mu mulembe gwa IT abaana abakoze zi app abo bonna bagenda kubanga bayambibwa naye ffe bwe tukulirizaako kiri kyokka ne tukyesibako oluusi tetumanyi platforms etulina zikolaki nti bwe tukuliriza ekibi abavubuka n'ekirungi ekiri mu kintu tebakijja kukiraba wamwaganya kulaba birungi ebyo kubanga birungi onoonya binoonye wakati mu bibi ebingi omuvubuka omusubira otya okulaba okuidentifying ebyo oba birungi tebiwera byakuloonya byalumagamagga nga bulevu bwa kapa nti tebisobola kulabika kuvaayo era okyekisa kwani. Why is it so nti abavubuka they cannot easily identify those so-called achievements nga basinga kukuliriza bibi oza kiva kuki? Nze ngenda kugamba bwe nti ebibi gye biri bingi naye n'ebirungi gye biri naye obuzibu bwe tuvuddeko era bwe mbadde njogera wali nti abantu abalina omuwaatu ogwogera basinga kwogera ku bibi ate gy'okoma okuwulira ekintu gafuuka amazima naye abantu abalina omuwaatu ogwogera era bo batunulira basinga bali mu bracket y'abavubuka. Why is it so nti boogera ku bibi? Kati kankugambe era nze nja kugamba nti abantu abasinga ate abalina omuwaatu era boogera ku bibi ate abamu sina bavubuka naye balina ettutumu. Nja kugamba nti constitution ya Uganda ega muvubuka ava ku myaka 18 paka ku myaka 3 abasinga okwogera nga bagamba nti boogerera bavubuka si ba myaka egyo kati bebe munaye bebatuwadde bebatulondedde bebali mu bifo okulemeze wabaddeyo n'abajingajinga empapula bakuutize emyaka bajje ne mu kalulu kano era bw'otunula kati batambula n'abanene batambula n'abakulu era gye bujja bagenda okubanga babogerera abavubuka. Ngenda kuddamu nkugambe nti nze nnemera nnyo ku mazima siremera ku kiki kyempulira oba kyendaba. Emyaka constitution egamba emyaka 18 ku 3 naye kakati ku myaka 18 ku 3 bameka bemuwuliriza amaloboozi ag'emyaka 18 ku 3 tebalina na platform. Ekyokubiri nti bwe babikola ebirungi kati byenva okwogera essaawa zino byenkugamba ebya PDM byenkugamba kati tebifuna platform ebyo temubiwuliriza kubanga tebibawa katale tebisanyusa tebideeta bugumu kubanga twateeka abakulembeze the likes of Honorable Minister Balamu talina mu bracket y'abavubuka naye yakwata ministry eyo n'abalala balinga abo era agenda ogijjamu nga mubaddemu Minister Janati Mukwaya omu ku baazirwanako nga mubaddemu Minister Nakiwala Kiyingi. Kakati ekyo ffe tulowooza twagala obeebaza aba multi-party forum muyinza okuba mulwanyi nnyo okulabanga kigenda kikyuka mutufunidde Banyamutooro n'abalala mwebale nnyo naye mukyalina omulimu munene so omuvubuka ali eri yeebuuza kiki ekikyalemeseza okulanga tubotola
okulabika nga tufuna ne platforms ezo to showcase what we need to be to our fellow youths. Ekituganya okubotola ziri ensonga nnyingi era ngenda kwogerako ezimu. Ekisooka kye mbadde njogera nti omwaganya abalina amaloboozi teboogerera bavubuka wadde nga bakozesa abavubuka baga nti nze nkiikirira abavubuka era nze ndi w'abavubuka era nze omulembe gwange gwe guno naye byayogera si bye eby'abavubuka. Ekyokulala kino emyaganya in most opportunities ne bwe gaba mawulire ne bwe gaba ki ebintu nga nze byenjogera tebitera nnyo kuwa ssanyu bawulize oba balabi ate era ne ku bannaffe abali ku platforms ez'amawulire oba ki tebiba newsworthy ng'okugaa nti bakwatidde omuntu ekasese ng'abadde ku campaign trail ya muntu gundi ekyo kinyuma nnyo kiwa ebbugumu kireeta ekyo kisanyusa nnyo. Kati bino ebyaffe bye twogera kati kankugambe okimanyiko nti eriyo abavubuka abadde batalaaga eggwanga lino nga bagenda babulira abavubuka bannaabwe okwetaba mu kalulu ak'emirembe tiwadde tetukkiriziganya ne basayininga ne peace pledge era abavubuka bangi basayinize peace pledge eyo naye kaakati ebyo tebabiwa nnyo ttutumu. No, who suffocates that space? Ani. It's a combination of everyone. It's a combination of everyone. Nze lumu naliko mu lukuŋŋaana olwalimu bannamawulire nga mulimu aba electoral commission nga mulimu n'abapoliisi nengamba bannamawulire era kino nja kyogera nga nkutunulidde ssebo obutakutiiririra nti nze okufuna omwaganya okumpita wano osooka kunoonya mukama wange bwakulema naga kankusindikire gundi olwo nga nzija bwe tuyimirira awo nga ne Honorable Mao ayimiridde awo nyinza n'okuba nga Honorable Mao byayogera nze yabikoze ani gwoyagala okujjako interview emirundi egisinga emizindalo giddukira bali abakulu kubanga be bali newsworthy. Nabo bawaguza ne bayingira ne besankatinga. They are the newsmakers, they are the influencers. Mwe oba bavubuka muli suffocated ate n'afunye space in the end abera compromise. Anti kakati kyekyo nkugambye nti ate afunye space bwajja nayogera byenjogera sibe mwagala okuwulira kubanga already bali mu bakyamusizza audience y'abavubuka bakyamusizza. Ekyamukiddwa mubalaga nti tukkiriza nti mu ggwanga lyaffe mulimu ebitatambula bulungi naye ate tukkiriza nti ate waliyo n'ebikoleddwa nti kakati ffe ate amaanyi tusinga gateeka nnyo kubitatambula bulungi kuba bye bireeta ebbugumu lyetukola ki lyetwagala. Kati nze bwe nzija nenkugamba nti kino nenkugamba nti bannamawulire bwe mutuuka musanyukira bano nenkugamba kino ate nga bino ge mazima. Tugenda kutandikiraawo Nanyonjo tugenda kubanga tumulamu programs Spark Macha tukomawo tujja tandikiraawo wenyini omanyi nadde nyuma yamu ne mukwano gwange Wahabu nangamba twafunako omuvubuka wano n'agenda afukamira mu maaso g'omukulembeze n'aga ssebo ovuganye paka last naye katugenda kutandikiraawo katudde. Well, njagala kubanga nkwebaza okuba nti okyali naffe Spark Macha tukyali ne Linet Nanyonjo ngaye chairperson of the Multi-Party Youth Forum otwogerera mukago guno gutaba abavubuka mu bibiina ebiri mu ggwanga Uganda naye nga wa kibiina kya People's Progressive Party. Ananyonjo kizibu okwewala okubuusa amaaso oba okwesulubabba ebyobufuzi mu society yonna naye bwe tuli kati mu bufu bwe tulimu tuyinza tutya okuba muyambye muti abavubuka okulabika nga benyigira batembeeta n'okwagaliza bannayuganda bonna akalulu ak'emirembe. Ffe nga Multi-Party Youth Forum manyi n'ebikungu birala bingi ne organizations endala waliyo IWOP Interparty Women platform tutambula era tugamba abavubuka nti bano bemulaba bonna bakulembeza ate bakulembeze babiina byanjawulo naye bwe tuba tusobola otula mu motoka yemu ne tutambula ne tujja wano ne twogera nammwe kiina ekifaananyi kyekiraga nti abantu bemulonda bemwagala okwettira eno ku ground bwe batuka mu parliament tebabaawula
aba NRM batula n'aba DP n'aba UPC n'aba PPP n'abaki n'olw'ensonga eyo emboozi gye tugezezzaako okugamba abavubuka nti tuwanyisiganye birowoozo tetuwanyisiganya ki bikonde kubanga Uganda empya gye mwagala mulina gibeeramu nga muli balamu singa muli mizimu entebe ku ntebe gye mugenda mulina genda nga muli balamba singa muli balemu togaje tumugenda gaje tugenda gye mugenda gye tugenda emboozi nginyumya in reference bye tuba tunyumiza abantu kubanga emirundi egisinga bwogamba gye tugenda abantu baga nti alwakubagoliwa oli eyo oyogerera ffe kakati bw'oba obaga nti banange bino byonna bye mwagala okutuukako bikolebwa balamu tebikolebwa mirambo kakati bwe muba mwetaba oluguudo bw'olwokya oba n'olutemamu oluwonko wakati okulonda bwe kuggwa abava eri n'abava eno mu abagenda obonaabona ab'oku kyalo kuno abakulembeze be mubadde mulwanira mubatemeremu n'oluguudo bayinza n'obutaddamu ddiyitako lino ekkubo kakati ezo zemboozi ze tubadde tugamba abavubuka era nja kugamba nti ensigo tugisize tulinda ebibala tulabe mu myezi gino egisembayo ebiri oba eneemeruka naye ng'ensigo ffe tubadde tukoze eki tugisize okugisiga okwo you engage these all political parties era babawa audience kubanga waliwo kubanga mugezaako naye nga waliwo engage baba limiting abamu tebabawa tebabakkiriza tebabagulirawo how is it been nja kugamba it's a double-sided sword ababadde bakkiriza ne twogera nabo naye affe era tekigendererwa kyaffe saate kulongera bukuubaganyo bwe buli abakkiriza tukkiriza ne twogera nabo abagaana ne tubagamba ne tukkiriza nti nabo bano bakoze eki baganyira ddembe lyabwe lyabwe bange obutawuliriza bye tukola ki bye tubagamba naye nga ffe tusigala tukola ki twogera nti mu luvannyuma eyo bwe bamala ne bakirowooza naye abantu baali bagamba ki era bayogera ki kubanga nze nina ebimu ku multiparty youth forum byekola in the background tweteekawo nga bakiyambi nti bwe basiba bavubuka bannaffe fe abanguwa amangu okugenda ku mapoliisi tuyimirire nga bashurity tubayambeko okuva mu makomera ng'olwo kati bwe mba nakusisinkanako naye ga munnange bwe tuti bwe twagala tutambule bwe tuti bwe twanditambudde n'ogaana bondaba nga nzize okweyimirira olwo mmeeme eyo ekyuka kale baatugamba naye essaawa zino ne bye twawakanya si be bali naffe si be bayimiridde naffe era ebimu ku bintu bye twayogera era ebintu ebimu bye tukubiriza era nga ne minisita twamugamba ate era ne tusanyuka nnyo nti bwe yali mu summit era yakyogerako yakikoonako kubanga twasinkana minisita Mao nga multiparty youth forum ebimu ku byamusabibwa nti abavubuka be bakwata mu bino ebyobufuzi bonna si basobya tujja wabeerewo akakiiko akasengejja abaana n'ebyana ebyana byo babikwate babisibe ate abaana babaleke badde babeere mu bantu baabwe bakakalabye emirimu gyabwe era kibadde enteeseganya zigenda mu maaso era abavubuka abamu tusaba nti akalulu we kanaatuukira oba we tunaatuukira mu Desemba tujja kuba ate era tulinayo abalala abakoze eki abateebeddwa nze nno kimpa ekyesuubi n'essanyu nti ensigo gye tusimba etandika okumeruka. From your assessment abaana n'ebyana azin bwe tuba tukozeseza that acronym nti waliwo boolanga bakozesebwa bukozesebwa ne boolaba nga kigendamu with their passion or rating what percentage mu ratio kubanga waliwo boolaba nga bakozesebwa bambi nga tebakimanyi naye nobalanga passionately bakyenyigiddemu. Nze sigana muntu alina passion kola kyakoze naye beera ng'ogenda ku bearinga consequences y'ekyo kyokoze eki kyotaddemu amaanyi go gonna. Nja kujjukirako ku social media waliwo omuvubuka gwe bayitanga pressure yateeka pressure ku bantu banne mu Uganda yavoola yavuma passionately nga alina likes nga alina views naye era consequences ze yalina kakati bw'olaba ekyo gwe n'otakiyigiramu si kugaana
era buli omunze mugamba era n'abaagala okubeera ku luguudo mbagamba bwe kibanga owulira bw'onookikola kijja kujjawo ekiruyi ekiri ku mutima gwo kikole naye ate n'ebivaamu byetikke n'amaanyi geegamu kuba nze naliko ku luguudo naliko ku walk to work ne bwogenda ku Facebook kati obisangako ebifaananyi naliko walk to work nabeera ku luguudo bye najjamu nabijjamu kogwe era bwe natuukira okubanga kati ndi ku kwogera mmanyi kiki kyenfunye era bwe ngeraageranya byenfunye ku luguudo ne mu kwogera era nange mbiraba kati awo nze bwe nyimirira ne nkugamba nti nze ndi ku sayidi eno essaawa zino era ngamba muvubuka munnange nti bingi biyinza okuba nga tetubitegera bingi olumu abamu baŋŋamba ggwe olwokubanga olimu ekyekyo ne mbaga nti ninya takisi nga mmwe ninya booda nga mmwe mu ddwaliro tebampaayo liizi nti gwe oli mukulembeze wa multiparty gwe tetujja kukola ki tetujja kujjako ssente era n'abasasula ne school fees nsasulanga mmwe mu bulumi obungi kitegeeza nti nina ebizibu nammwe bye mulina naye mukulabako bwe weekuba mu ttooki kirungi oggyeyo ekifaananyi kyo kyennyini nti wabirimuko weekuba mu ttooki wabikola out of ignorance out of passion oba wabikola nga wali butamanya nti wali tomanya biyinza kuvaamu era ekyo kirelating otya n'omulembe oguliwo kati omuvubuka kakati nze ekyenjawulo ekigenda okumbeerako kyova olaba nkugambye sigaana muntu ali passionate about kyayege nja kugenda ku record nti nze saawagira president wange mu 2011 Jabere Bidandisali twamuwagira ate nga nali memba wa kibiina kye nti sibadde nnyo muntu akola bintu kulwokubanga gundi abikoze naye ntuula n'empuliriza nti kino bwe tukikola tufunamu ki kino bwe tukikola kigenda wa era bwe tukikola tujjamu ki mu kiseera ekyo bwe nabikoleranga nali mmanyi bijja kunzaalira bye nali nsuubira ebibala bye nali nsuubira maybe byazaala ebimu maybe tebyazaala nenzirayo okubanga omuntu olina okubanga okola evaluation buli lwokola ekintu kyokola n'okola evaluation noga kino bwe nkikoze nfunyemu ki kino bwe nkikoze result ebadde ki kakati awo n'okola evaluation omuntu omubi yoyo atayiga naye omuntu omulungi anaabeera mu ggwanga eritambula ye muntu ayeekenneenya naga kino bwe nakole wano we waali ensobi kati ndowooza kankwate ekkubo buki bwe riti kati nze bwe nabikoleranga nali mmanyi bigenda kumpa results era ku results kwe natunuulira ninga kati ndowooza yessaawa nkyuseemu era omuntu yenna agenda asalawo nti agenda ku luguudo ng'alina results z'asuubira nga ye kasita aba nga talumizza muntu munne nga tayonoonye bintu bya ggwanga nga tatuusizza bukosefukosefu ku bantu abamuli okumpi ng'awulira kyekyo kubanga ne constitution ya Uganda ebawa eddembe okwekalakaasa kola ekyo naye era beera mweteefuteefu okwetikka repercussions zo kubanga naffe twali beeteefuteefu okwetikka repercussions zaffe twaliko nti we cannot get formal employment abaana bonna be twabeeranga nako ku streets abasinga they cannot get formal employment kubanga twalina curtailed nti bano baki beeri kati repercussions zo olina okuzibeyaringa kyoluusi tezitugambibwa naye kati nze mbagamba ng'abavubuka bannange nti kaakati buli kyokola kirina results yekikuwa ate olina okugumira ki result nze nina omuvubuka omu yali alina omulimu mu kampuni enene gyagenda okufuna ne bamugamba nti bw'oba bwakugufuna ate nga be bamuheadhuntinga ne bamugamba bw'oba bwakugufuna bino byonna okubireka naye nga yali kyeyapasoni w'abavubuka ate nga n'entebe yali ajagala ate era nga yali akola mu kibiina ekimu. How do you relate abavubuka ba Gen Z ab'omu chapter ye Kenya n'abavubuka ba wano nabali be basobola tutuukako n'aba wano? Nja kugamba nti abavubuka b'e Kenya tebaawukana nnyo n'aba Uganda wabula ekyawukana mu kigambo kyo social construction yaffe yeyawukana nti ojja kulaba mu byobufuzi by'e Kenya akalulu bwe kaga baba atula ne Uhuru ne batamu Kenya n'etamuteekako nnyo maanyi ekitali mu Uganda nti wano tukifuula nti okuwangula kyekkubo lyokka lyokka bw'otawangula toyogera naye tomusisinkana
ne tugifuula omusango nti nze bwonkeera ku makya essaawa zino ne mundaba mu kifaananyi ne Balamu oba ne president oyo bamuguze oyo yalidde ne tukifuula ekintu ekyamaanyi ennyo ekitali e Kenya kuba Kenya bwe biggwa abantu baddayo ku drawing board ne bagamba kakati bino biwedde kyekitwala Kenya maaso era nakyogera juzi nenga nti era bw'ogenda mu Kenya olaba nti Kenya teringa Uganda ffe wano tusize ensigo eyo oba fitina nja kugiyita fitina nti tufudde ebyobufuzi so personal titwerabira nti ekituufu kyabyo bya bufuzi bya ggwanga eggwanga lirina okubeeramu abantu aba buli kika aba buli ndowooza nti bonna tulina okukola ki obakolera nti essaawa zino bwe mba kyenjagala kirina kuva mu NRM nga nina omuntu gwe nsobola okwogera nene bwa naye olaba kino bwe kiri bwe tutukola bwe kiti kisobola okufuna kino ne kibeera kyandibadde kirungi era ebyobufuzi byandibadde birungi naye ffe ate twakifuula ki lutalo kakati ogenda okwekanga nga bali ku sayidi eri bagamba n'abali ku sayidi eno bagamba ki kati awo enjawulo bweri ku bajenzi b'e Kenya ne Uganda kubanga kati bali bo bwe kituuka nga kyaggwanga basitukira wamu ne bagamba kino tetufuddeeyo aba orange aba red aba blue aba yellow ffenna tugamba kino kikole ki kikolebwe naye essaawa zino owa blue watula n'owa orange ffe we twatandikira enteeseganya multi-party youth forum in fact twatandikira mu interparty youth platform ngaba NRM tebalagana na FDC ngaba by that time FDC ne NRM be bali nnyo ku loggerheads bwe twatula eno multi-party youth forum embalala twalina abanuupu twagenda okuvaayo nga bagamba tebagenda kusayininga kutwegattako abanuupu yes naye ate ffe ne twagala okukola embala endala era bwe baali Makerere wano nga babakubye nga era twavaayo ffe abamu abaatula ne tukola press conference tugamba nedda ne tukivumirira ne tukigaana kati eyo yembala gye twagala okuzimba mu bavubuka gye tutandise okuzimba nti ffenna tuli bantu and Ugandans by social construction era nze nkyogera nnyo era nakati ngenda kukyogera nti Uganda we are socially wired nti singa enguudo zaali zikola ng'omuntu alina eddwaliro mwagenda ne ebyenjigiriza nga gyebiri ne bwe byandibadde bisaamusaamu omunauganda yandibadde tafaayo kwani afuga oba budget efaanana etya oba efaanana etya kubanga tukirabe wano bulijjo basoma budget ne bamane baga nti ate twakoze ensobi kitegeeza n'ababaka ba parliament olusi budget tebagikola ki tebagitegeera okitegeera kakati omunauganda era omuvubuka omunauganda essaawa zino kyemubuulira nti tufe nnyo ku bitugatta okusinga ebitwawula tufe nnyo ku bitukolera kubanga ne bw'obeera oli muvubuka essaawa zino myaka 15 by nature by what ogenda ba tokyali owe 18 essaawa zino bwe tukongeramu emyaka 10 ogenda beera wa 28 owa 25 bwe tukongeramu emyaka 5 ogenda ba ofulumye kakati gwe bwe weesiba ku kino okubanga ndi muvubuka kubanga olina amaanyi agakola byokola mu myaka 5 bwe banaakutuuzaawo ne bakubuuza nti kakati kikyokoze ogenda kuba oyogera ki nze ndabye abavubuka bangi abaali abamaanyi ate they have transitioned and I am happy for them tulabe basiranda bayo innocent ayo innocent yali w'amaanyi yali muvubuka w'amaanyi mu FDC nga youth leader ffe nga tukyali kusomera betwalabirako bazewida kakayi betwalabirako ne tugamba omuntu asobola okwogera ne bamuwuliriza basemakadde ne tugamba omuntu kati asobola okwogera ne bamuwuliriza era omuntu bw'ayogera bw'ati akole alina enkyukakyuka gyakola ki gyateekawo bayinza okuba essaawa zino n'amawulire tegabalondoola naye ate era ne gye bali tulaba bye bakola kitegeeza nti ensigo gye baasiga emeruse mu ffe kati naffe tusiga ensigo zaffe kati gwe ensigo ki gy'osiga ensigo yo gy'osiga ejja kumeruka era ojja jjira era ojja jjirozaako right omulabi waffe wa Spark TV njaga okwebaza okubanga okyali naffe tuline Linet Nanyonjo chairperson wa Multi-Party Youth Forum ndabyeko wano comments zammwe wava Vini Jamal agamba but I think change will come to pass okay ndabyeko wano
comments ezenjawulo abamu beera batandise kulumba na kuvuma naye sijja zisoma muswadde nga tuwumbawumba waliwo obulamu after elections mulina nteekateeka tokulanga musigamu engage nga bavubuka even after election basigale nga babeera n'obulamu obuli meaningful n'eggwanga lyaffe lisigale nga ligenda mu maaso mu mirembe. Ebimu ku bye twasooka okwadvocatingira twasooka kutunula eri maaso nti obululu nga buwedde tugenda kuddayo tukole business. Abaagala okukola business abatayiseemu abatafuse babaka ba palamenti ogenda kubonoonya ekiddako. Kakati ne tugamba nti katukole ebintu bino bye twateeka mu nteekateeka. Naye ate era tugenda sigala twogera n'abavubuka. Era tulina programu yaffe ejja okwogera n'abavubuka gye tutannayanjula naye gye tuteekateeka. Eya recovery from elections kubanga emirundi egisinga abantu bwe beesimbawo ne batayitamu teri afaayo nti ati ono yalagawa. Kakati twagala tunoonye abavubuka abo tusigale nga twogera nabo. Akina mama Africa ebadde tuyambako yatuyambako nnyo ku bakyala naddala ku bawala abato abaali bavuddeyo okwesimbawo mu 2021 ne batayitamu ne babatuuza ne boogera nabo ne babazaamu essuubi era abamu ku abo abakyala mbalabi nga bazzeemu ate era ne beesimbawo. Ekyo nno nze kimpa essuubi tikitegeeza nti ekkubo lye tutwala liyinza okuba nga liwanvu naye tugenda kutuukayo. Okay. Tweyanzige tutambula olunaku lwaleero nga bulijjo tuwunzika n'entanda y'olunaku waliwo omuwala abasinga obungi mumanyi muvubuka katayinza okuba naye asusse emyaka egy'ekivubuka nakate yagamba gye buvuddeko nti kiba kirungi nnyo okubeera nga ebikolwa bisalawo nnyo ku kikyonoobeera oba kyonookola nga producer bataddeko engombe your actions matter, no action or voice is too small to make a difference. Byokola bisalawo kinene nnyo okuleetawo enjawulo oba enkyukakyuka.